Nzi waffe afuuka omuntu afe ku musalaba awo bw'atyo ezzadde ly'abantu kye banaalabirangako okwetowaza. Kakkana otuwe tusaanire okuyigira ku kubonaabona kwe tugabane kuzuukira kwe. Tukikusaba nga tuyita mwana wo mu Yesu Kristo awangala n'alamula awamu ne Mwoyo Mutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Tutuule tuwulirize ekigambo kya Katonda. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi. Omukama Katonda yampa olulimi lw'abagunjufu nga njogedde ngumye abadde akooye. Buli nkya azuukusa okutu kwange mpulire ng'abayigirize. Omukama Katonda yanzigula amatu era saajeema. Sadda amabega gange nagalekera abankuba, n'emba zange nazirekera abankuunyuula ebirevu. Amaaso gange saagakweka banjooga nga banfujjira amalusu. Kubanga Omukama Katonda nnyamba, kyennava nnema okwekanga. Kyennava nzisaawo amaaso gange ng'ejjinja, era mmanyi sigenda kuswazibwa. Ebyo Omukama yabyogera. Katonda yeebale. Oluyimba olw'okwebuulirira. Katonda wange, Katonda wange, lwaki okunjabulira? Katonda wange, Katonda wange, lwaki okunjabulira? Bonna abandaba beesekera, bandagamu emimwa, ne banyeenya emitwe. Mbu yeesiga Omukama, kale nno amulokole, amuwonye oba amwagala. Anti wuuno embwa ennyingi zinneebunguludde, ekibinja ky'abakola obubi kinziseeko, ebibatu byange n'ebigere byange babiwumuggudde, sobola n'okubala amagumba gange. Katonda wange, Katonda wange, lwaki okunjabula? Baagabana ebyambalo byange, ekkanzu yange ne bagikubako akalulu. Gwe nno, Ayi Mukama, toyimirira wala. Ayi muyambi wange, yanguwa okunnyamba. Katonda wange, Katonda wange, lwaki okunjabula? Baganda bange, ndibatendera erinnya lyo, ndikutendera mu lujjudde wakati. Abatya Omukama mumutendereze, olulyo lwa Yakobo lwonna we lufa lwenkana mumugulumize. Katonda wange, Katonda wange, lwaki okunjabulira? Essomo eryokubiri. Yesu Kristu ye Katonda ddala. Okuba ekyenkanyi ne Katonda teyakaŋŋaatiramu. Yeemaliramu ddala n'afuuka omuddu n'afaanana abantu, ng'afuuse omuntu yeeyongera okwessa ennyo n'awulira okutuuka okufa. Okufa ku musaalaba. Ne Katonda n'amugulumiza n'amuwa erinnya erikira gonna amannya. Mu linnya erya Yesu byonna bifukamira. Mu ggulu ne mu nsi
neeyo mu magombe kiisi lulimi ne lwatula Yesu Kristo nti ye Mukama. Katonda Patri n'afuna ekitiibwa. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. N'essanyu abooluganda tuyimirire okwaniriza amawulire agasanyusa ag'Evvanjiri. Okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka. Embaga ya Pasika. Essaawa bwe yatuuka n'atuula ku mmeeza n'abatume 12 nga bali naye, n'abagamba nti, neegombanga nnyo okulya Pasika eno wamu nammwe nga sinnaba kubonaabona. Kambabuulire, okuva kati sigenda kuddayo kugirya okutuusa weerituukirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Awo n'addira ekikompe ne yeebaza n'agamba nti, mukweko omugabane mwenna, kuba nze mbagamba siriddayo kunywa ku kibala kya muzabbibu okutuuka obwakabaka bwa Katonda we bulijja. Akola Eucharistia entukuvu. Awo n'addira omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'aguwa abayigirizwa be ng'abagamba nti, kino mubiri gwange oguweebwayo okubeera mmwe, kino mukikolanga okunzijukira. Bwe yakola ne ku kikompe, bwe yamala okulya n'agamba nti, ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange ogunaayiika ku lwammwe. Ayogera anaamulyamu olukwe. Kyokka omukono gw'oyo agenda okundyamu olukwe guugwo n'oguli nange ku lujjuliro. Weewaawo omwana w'omuntu agenda nga bwe kyateesebwa, kyokka oyo anaamulyamu olukwe zimusanze. Bo ne basooka okwebuuzaganya nti, ani ku bo anaakola ekyo? Okukaayanira obukulu. Awo ne wasituka empaka mu bo nti, ani afaanana okuba omukulu? n'abagamba nti, bakabaka b'amawanga bagafuga n'abagaliko obuyinza bayitibwa balyoyi. Naye mmwe si bwe mutyo. Abasinga obukulu afuuke muto okubasinga mwenna. Ababakulembera babe baweereza. Kale asinga obukulu yaluwa? Atudde ku mmeeza nandiki aweereza? Si oyo atudde ku mmeeza, naye nze mbalimu kyenkana ng'omuweereza. Kyasuubiza abatume.
mwe muumu abanywererako mu bizibu byange, nange mbateekerateekera obwakabaka nga kitange bwe yanteekerateekera, mulyoke mulye munywe ku mmeeza yange mu bwakabaka bwange, era mutuule ku ntebe z'obulamuzi okulamula ebika 12 ebya Isirayiri. Peetero waakunywera nandibadde aligwa. Awo Mukama n'agamba Simooni nti, Simooni, Simooni, laba Sitaani yabasaba okubawewa ng'eŋŋano, naye nze nkusabidde okukkiriza kwo kuleme kugooka. Naawe bw'obanga weenywezezza onywezenga baganda bo. Ye n'amugamba nti, Ssebo, neetegese okugenda naawe ne mu kkomera ne mu kufa. Ye n'amugamba nti, Petro, nze nkubuulira olwaleero, enkoko eneeba tennakookolima, onooba omaze okwegaana emirundi 3 bw'otomanyi. Bonna awamu n'abagamba nti, Bwe nabatuma nga temulina nsawo yadde entanda newankubadde engatto, waliwo ki ekyababula? ne bagamba nti, Tiwali. n'abagamba nti, naye kaakano alina ensawo ajambalire, naye entanda bw'atyo, ate ataliiko kyalina atunde ekkanzu ye yeegulire ekitala. Kuba kambabuulire, na kino ekyawandiikibwa tekirirema kutuukirira, yabalirwa mu babi, anti ebyanjogerwako bigenda bigwawo. bo ne bamugamba nti, Ssebo, waliwo ebitala 2. ye n'abagamba nti, Mwerekere. Yesu e Getesemaani. awo n'afuluma n'agenda ku lusozi lw'Oliva nga bwe yali amanyidde. Abayigirizwa nabo ne bamugoberera. Bwe yatuukayo n'abagamba nti, Mwegayirire muleme kutwalibwa mu kukemebwa. ye n'abaawukanako katono, ebbanga nga wookomye ejjinja ly'okasuka, n'afukamira ne yeegayirira, n'agamba nti, Patri, obanga oyagala endeka eno ginzigyeko, naye era singa nze bwenjagala, wabula gwe bw'oyagala. Awo malayika w'Omukama n'amulabikira ng'ava mu ggulu, n'amugumya, n'atuuka n'okuzirika, ne yeegayirira nnyo nnyini. Entuuyo ze ne ziba ng'amatondo g'omusaayi agatonnya wansi. Awo bwe yamala okwegayirira, n'asituka n'adda eri abayigirizwa be, n'abasanga nga beebase olw'ennaku, n'abagamba nti, Mwebaka biki? Musituke, mwegayirire muleme kutwalibwa mu kukemebwa. Yesu akwatibwa. yali akyayogera, bangi ne bajja n'olyo omu ku 12 gwe baayita Yuda, n'abakulembera, n'asembera Yesu alyoke amunywegere. Ye Yesu n'amugamba nti, Yuda, omwana w'omuntu, omulyamu olukwe ng'omunywegera. awo bali abaamuli okumpi bwe baategeera ebigenda okubaawo, ne bamugamba nti, Ssebo, bwe tubatemye ebitala. munnaabwe omu n'akuba omuddu w'abasaasoldooti, n'amusalako okutya okwa ddyo. Yesu n'addamu nti, Mulekeraawo. n'akwata okutu kw'oli n'akuwonya. Yesu n'agamba abamuzinze, abakulu b'abasaasoldooti, n'abakuumi b'ekiggwa, n'abakulu mu ggwanga nti, Mubagalidde ebitala n'emiggo okujja okunkwata ng'abajjirira omutemu. Buli lunaku nabanga nammwe mu kiggwa ne mutankwata. Kale kino kye kiseera kyammwe
kyeky'obuyinza bw'enzikiza. Peetero yeegaana Yesu. Awo ne bamukwata ne bamusookesawo omukulu w'abasaaserodooti. Peetero yali walako ng'ajja agoberera. Bwe baakuma omuliro mu luggya wakati ne bayimirira okugwetooloola. Ne Peetero yali mu bo. Omuzaana omu n'amulaba ng'atudde mu kitangaala. N'amala okumwekkaliriza n'agamba nti, Noono yabadde n'oli. naye ye n'amwegaana ng'agamba nti, mukazi gwe oyo simumanyi. ate nga wayiseewo akabanga omundi bwe yamulaba n'agamba nti, naawe oli munne w'abali. Peetero n'agamba nti, musajja wattu siri waabwe. ekiseera ne kiyitawo nga kya ssaawa emu. Omulala era n'akakasa ng'agamba nti, Gwe wamma n'ono abadde naye, anti mu Ggaliraaya. Peetero n'agamba nti, musajja wattu simanyi ky'ogamba. yali akyayogera, amangu ago enkoko n'ekookolima. Awo Mukama n'akyukira Peetero n'amutunuulira. Peetero n'ajjukira ekigambo Mukama kye yali amugambye nti, enkoko enaaba tonnakookolima, onaaba onneegaanye emirundi 3. Peetero n'afuluma ebweru n'akaaba nnyo. Basooka okumujolonga. Abasajja baali bamukutte ne bamuduulira nga bamukuba, ne bamubikka mu maaso, ne bamukuba empi mu maaso, ne bamubuuza nga bagamba nti, Tulagule, akubye ani? ne bamwogera n'ebirala bingi nga bamuvuma. Bamuwozesa mu lukiiko. Obudde bwe bwakya, abakadde mu kibiina n'abakulu b'abasaaserodooti n'abawandiisi ne bakuŋŋaana ne bamutwala mu lukiiko lwabwe nga bagamba nti, Oba gwe Kristo, tubuulire. ye n'abagamba nti, ne bwe nnaabagamba temujja kunzikiriza, era nange bwe nnaababuuza temujja kunnyanukula, n'okunta simujja kunta. Kyokka okuva kati omwana w'omuntu alituula ku gwa ddyo ogw'obuyinza bwa Katonda. bonna ne bagamba nti, Awo gwe mwana wa Katonda. ye n'abagamba nti, Mukyogedde, nze wuuyo. ne bagamba nti, Tukyayagalira ky'abajulirwa, anti ffe ffennyini twewuliridde mu kamwa ke. Yesu ewa Piraato. awo bonna ekibiina ne bayimuka ne bamutwala ewa Piraato, ne basooka okumulumiriza nga bagamba nti, Oyo twamusanga ng'asesamaza eggwanga lyaffe, ng'azinza okuwa Sesaali omusolo, era nga yeegamba mbu ye Kristo kabaka. Piraato n'amubuuza ng'agamba nti, gwe kabaka w'Abayudaaya? ye n'addamu nti, Oyogedde. Piraato n'agamba abakulu b'abasaaserodooti na bonna nti, nze omuntu ono simulaamu nsonga n'emu. naye bo ne beeyongera nga bagamba nti, Asasamaza abantu ng'ayigiriza mu Buyudaaya mwonna, okuviira ddala e Ggaliraaya okutuuka kuno. Piraato bwe yawulira ku Ggaliraaya n'abuuza oba omuntu oyo mu Ggaliraaya. Bwe yamanya ng'ali mu buyinza bwa Erode n'amuweereza ewa Erode, naye yali mu Yerusaalemu mu nnaku ezo. Yesu ewa Erode. Erode bwe yalaba Yesu n'ajaganya, kubanga okuva edda yali yeegomba nnyo okumulaba, anti yamuwulirangako bingi era yali asuubira okulaba ekyewuunyo ky'anaakola. N'amukemereza ebigambo bingi, ye n'atabaako kyayanukula. Abakulu b'abasaaserodooti
n'abawandiisi baali bayimiridde awo nga tebata kumukonjera. Awo Herode n'amunyooma, n'abakungu be ne bassa okwo. N'amwambaza ekikanzu ekyeru okumunyoomoola, n'amuddiza Piraato. Ku olwo Herode ne Piraato baafuuka ba mukwano, so okuva edda baali bakyawaganye. Yesu addayo ewa Piraato. Awo Piraato n'akuŋŋaanya abakulu b'abasaaserodooti n'abakulu b'amateeka n'abantu bonna, n'abagamba nti, mundeetedde omuntu ono nga mugamba nti asasamaza abantu. Mubuuzizanga mwe weemuli, ne siraba nsonga n'emu ku bye mumulumiriza. Era ne Herode kye kimu, kubanga mbasindise gy'ali n'atabaako kyasanze kimugwanyiza kufa. Awo nno kamubonerezeemu mute. Ku lunaku olukulu yali ateeka okubateera omu ku basibe. Ekibiina kyonna ne kireekaana nga kigamba nti, oyo mugjeeyo otuteere Balaba. Gwe baali batadde mu kkomera olw'obujeemu, olw'okujeemesa abantu mu kibuga, ate yali asse n'omuntu. Awo Piraato n'ayogera nabo ogwokubiri ng'ayagala okuta Yesu. Naye bo ne beeyongera okuleekaana nga bagamba nti, mukomerere ku musaalaba. Ye n'abagamba ogwokusatu nti, Abaffe, yakola kibi ki? Simulamu nsonga n'emu emussa. Olw'ekyo nja kumubonerezaamu mute. Naye bo ne beeyongera okuleekaana n'eddoboozi eddene nga basaba akomerwe ku musaalaba. Oluyoogaano ne lweyongera. Awo Piraato n'alagira okukola kye baali basaba. Bw'atyo n'abateera yali ateekeddwa mu kkomero olw'obutemu n'obujeemu gwe baali basaba, Yesu n'amubawa bamukole nga bwe baagala. Ekkubo ly'omusaalaba. Bwe baali bamutwala ne bakwata omuntu Simooni ow'e Sireeni ng'ava mu nnimiro, ne bamussaako omusaalaba agwetikke ng'ava Yesu emabega. Era ekibiina ekinene eky'abantu ne kimugoberera, ko n'abakazi nga bakaaba nga baaziirana. Yesu n'akebuka gye bali n'abagamba nti, bakazi battu ab'e Yerusaleemu, muleke kunkaabira, naye mwekaabireko mwennyini n'abaana bammwe. Kubanga ennaku zirituuka ze baligambiramu nti, baamukisa abagumba, n'embuto ezitazaalangako, n'amabeere agatayonsanga. Mu budde obwo baligamba ensozi nti, mutugweko, n'emitendera nti, mutubuutikire. Kubanga kale oba omuti omubisi bagukola bati, leero alirabisa omukalu. Waaliwo n'abalala babiri abaali batwalibwa wamu naye okuttibwa. Yesu akomererwa. Awo bwe baatuuka mu kifo kye bayita Kaluvaaliyo, ne bamukomerera eyo, era n'abatemu, omu ku ddyo n'omulala ku kkono. Yesu ye yagambanga nti, Paatiri basonyiwe, kubanga bye bakola tebakimanyi. Bo ne bayawulamu engoye ze ne bazikubako akalulu. Ekibiina kyali kiyimiridde nga kitunuulira. Abakulu nga bamusekerera wamu nabo nga bagamba nti, abalala yabawonya, kale yeewonye, naye obanga ye Kristo omulonde wa Katonda. N'abasirikale be ne basembera nabo ne bamuduulira, ne bamuweereza ekaatu nga bagamba nti, obanga gwe kabaka w'Abayudaaya weewonye.
awo waggulu ku ye waliwo ekiwandiiko eky'Olugereeki n'Olulatini n'Olubuleewo nti ono ye kabaka w'Abayudaaya. Omutemu omulungi. Omu ku batemu abo abaali ku musaalaba n'amuvuma ng'agamba nti, Kabule Kristo, weewonye naffe otuwonye. Naye omulala n'ayogera ng'anenya munne n'agamba nti, Naawe Katonda tomutya, so nga oli mu kibonero kye kimu naye, ffenno era kale kitusaanidde, anti ekigwanira ebikolwa byaffe kye tufunye, naye ono taliiko kabi ke yakola. Awo Yesu n'agamba nti, Ssebo, bw'otuuka mu bwakabaka bwo onzijukira. Yesu n'amugamba nti, nkugamba amazima nti olwaleero onooba nange mu kifo eky'okwesiima. Yesu atondoka. Essaawa yali nga ya 6, ekizikiza ne kibuna ensi yonna okutuuka ku ssaawa ey'omwenda. Enjuba n'esiikirizibwa, ejjigi ly'omu kiggwa ne lyabikamu wabiri. Yesu n'akoola n'eddoboozi eddene ng'agamba nti, Paatiri, nkukwasiza omwoyo gwange. Mu kwogera ebyo we yakutukira. Tufukamire. Tuyimirire. Ebyaddirira. Omukulu w'abasirikale bwe yalaba ebikoleddwa n'agulumiza Katonda ng'agamba nti, Mazima, omuntu ono abadde mutuukirivu. N'ekibiina kyonna eky'abantu abaali bazze okwerolera bwe baalaba ebyaliwo ne baddayo nga bakuba ebifuba. Naye abamanyi bonna n'abakazi abaali bamugoberera kuva mu Ggaliraaya baali bayimiridde walako nga balengera. Amaziika ga Yesu. Awo ne wajjawo omusajja Segaali, erinnya lye Yozefu, nga mutuufu mulungi. Ye yali teyeetabye nabo mu bye baateesa ne mu bye baakola. Yali we Alumeteya, ekyalo ky'omu Buyudaaya, naye ng'alindirira obwakabaka bwa Katonda. N'agenda eri Piraato n'amusaba omubiri gwa Yesu, n'aguwanula, n'aguzinga mu ngoye, n'agussa mu ntaana empya eyali esimiddwa mu lwazi, eyali teteekebwangamu muntu. Lwe lwali olunaku olw'okuteekateeka ne Sabbaato ng'eruma. Abakazi abaali bavudde naye mu Ggaliraaya nabo ne balaba entaana n'omubiri gwa Yesu nga bwe baguteekamu. Bwe baddayo ewaabwe
ne bateekateeka ebyakaloosa ku Sabbaato lwonna ne bawummula ng'etteeka bwe liragira. Tutuule. Kulwaffe Katonda iwo Musa igwe tukwebaza Yesu kabaka kubanga ne wandibadde wali kabaka wasalawo okwewaayo okutufiirira ate ffe tubeere bakabaka. Tukwebaza Ayi Mukama olw'ebirungi by'otuwadde mu mwaka guno nga gutandise era n'ebirala bw'ojja okutuwa. Tusaba oyongere okubeera naffe mu wiiki eno entukuvu. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama mulungi, obudde bwonna tumwebaze. Weebale Paatiri, weebale Mwana, weebale Mwoyo Mutuukirivu. Mwebale nnyo okujja mu mmisa eno ey'amatabi. Tuli ba mukisa nti olwaleero akawungezi k'olwaleero tujja kwaniriza wano Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi awezezza emyaka 7 ng'ajja wano tumusabire. Tuli ba mukisa. Naye twagala okwaniriza kabaka w'abakabaka nga ye Yesu Kristo. Obwakabaka bwa Yesu bwawukanako n'obw'omu nsi muno. Ekisooka, kabaka waffe Yesu Kristo yaliwo okuva edda n'edda. Kati Ssaabasajja agenda kuweza emyaka 7. Naye Yesu Kristo emyaka gye tetugimanyi kubanga okuva edda n'edda waali ate ajja kubeerawo emirembe n'emirembe. Kabaka waffe obutafaanana bakabaka abalala, mwana wa Katonda ddala era ye yatutonda. Tewali kabaka yatutonda okujjako Yesu Kristo. Kabaka Yesu talondebwa bulondebwa ng'ab'obuyinza mu nsi yaffe nti balondebwa emyaka 5 ne bavaako oba ne bagaana nga w'obimanyi. Jesus Christ is not an elected leader. He is King of all kings forever. Yesu Kristo ne wandibadde kabaka we yali ku nsi kuno teyatuula ku nnamulonde y'ekitiibwa yadde okubeera mu lubiri olunene, yadde okutwalibwa mu mmotoka ennene,
namulondo ya Yesu, the throne of Jesus is the cross. Njagala mutunule wali mulabe Yesu wasinzira okutufuga. Yesu ye kabaka ow'okwagala. He is the king of love and mercy. Tafugisa mundu, tafugisa buyinza, sente, afugisa kwagala. Owooluganda yaniriza kabaka oyo Yesu mbulamu bwe olwaleero. Ne Uganda yaffe yonna eyanirize kabaka oyo ow'okwagala. Kubanga okwagala kugenda kukendeera mu ggwanga lyaffe. Our King Jesus Christ is a king of love and mercy. Ow'okusonyiwa, kabaka ow'okusonyiwa abantu, okubasaasira. Abooluganda, abeepisikoopi ba Uganda bakatuliki baafulumizza ekiwandiiko kiikino. The truth will set you free. Amazima gajja kukola ki? Gajja kukola ki? Yes. Kati abooluganda, kabaka Yesu ye kabaka ow'obusaasizi, ye kabaka asaasira abantu. Naye simanyi oba ffe mu Uganda tukyasaasira bannaffe. Simanyi oba gwe banno obasaasira. Naye abeepisikoopi baawandise bwe bati, era kirungi nnyo nti sinze mbyogera, naye babishopu be babyogera. Bagambye bwe bati, nagezezzaako okubikyusa mu Luganda, naye nze Oluganda lwange si lwangu, si lutuufu nnyo, naye kangezeeko. Kigambibwa nti ebitongole, kamenya akatundu kali luddawa, number 53. Kigambibwa nti ebitongole ebikwasaganya ebyokwerinda bikwata abantu ne babasiba ne babatulugunya, era nti bawamba abantu ab'amaloboozi agabawakanya, byonna biri muno, n'abatakkaanya nabo, era nti kino kikolebwa mu bumenyi bwa ssemateeka ya Uganda. Abeepisikoopi bwe bagamba. Bino ebikolebwa byeraliikiriza nnyo mu mbeera z'ebyobufuzi mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Ab'eŋŋanda z'abantu abawambibwa oluusi tebamanya bantu baabwe we bali. Abo abawambibwa n'abasibwa banyolwa olw'obutasobola kufuna bwenkanya mu bwangu. Ekyennyamiza ennyo kyekyokutwala batali b'amagye mu kkooti ez'amagye. Kkooti ensukkulumu eya Uganda juuzi yalamula n'egamba nti enkola eyo eri mu bumenyi bwa ssemateeka ya Uganda, n'eragira nti abo batwalibwe mu kkooti eza bulijjo. Tukubiriza gavumenti obutalwisa ekyo, kubanga nga Martin Luther bwe yagamba, obwenkanya obukyerewa okuweebwa omuntu buba bumugaaniddwa. Justice delayed is justice denied. Bannange ebyo bivudde mu katabo kano, osobola okkeegulira, osobola okgenda ku intaneeti. Abeepisikoopi baffe bakoze eki? Boogedde. N'ebirala bingi nnyo ebiri muno. Kati abooluganda twagala okusaba Mukama Yesu akomewo mu Uganda abeere kabaka ow'okwagala.
waffe ffenna kubanga ensi eno yaffe ffenna. Tumwetwalire emitima gyaffe twenenye, ffe tusooke twenenye, oba naffe tubadde tukola ebifaananako weebityo twenenye, ate tusonyiwe tusaasire, tusiriikirire. Just be quiet and pray. Nsaba tuyimirire twatula okukkiriza kwaffe. Nzikiriza Katonda omu, nzikiriza Omukama omu Yesu Kristo, emirembe gyonna teginaba. Katonda ava mu Katonda, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka n'afuna omubiri mali omubererevu ku bwa Mwoyo Omutuukirivu. N'aziikibwa, n'azuukira ku lw'essatu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ntebe y'eggwanga. Alijja ogwokubiri, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Omukama era awa obulamu, ava mu paati ne mu mwana, ne tugulumiza kimu. Eyayogerera mu balanzi Mukama tumwanjulire ebyetaago byaffe. Tusabayo Mukama Ekereziya mugole wa Kristo mu budde buno obw'okubonaabona anaazibwe bulungi mu musaayi gw'omulokozi. Tukikusabayo Mukama. Byonna eby'oku nsi bisobola okutereera n'okuluŋŋama mu kkubo ery'obulamu olw'omusaayi gw'omusaalaba gwa Kristo. Tukikusabayo Mukama. Bonna abagabana ku musaalaba gwa Kristo mu bulwadde ne mu bunaku bafune amaanyi n'obugumiikiriza. Tukikusabayo Mukama. Okubonaabona kw'Omukama n'okufa kwe birambike bonna okubatuusa mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukikusabayo Mukama. Tukusaba era Mukama ojja owaŋŋame mu ggwanga lyaffe okwagala n'ekisa n'okusonyiibwa bikomewo. Tukikusabayo Mukama. Twegatteko ne bano abeesabidde mu ngeri y'enjawulo. Omwami n'omukyala yawesiza, Nakatudde Margaret, amaka g'omwami n'omukyala Yigapole, Kansala Joseph Luyima, Fosca Tuhimbisibwe, Nambaziira Janet,
Camillus Namanda, Mr. Timothy Tulinawe, Leticia, Betty Nafwa, Priska Veronica, balina ebyetaago ebasabira ebya buli ngeri. Tukikusaba ayi Mukama. Ayi Mukama otusaasire, mukasirise weesabire ky'osinga okwetaaga mu wiiki eno. Tukikusaba ayi Mukama, bino byonna tubisabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Tutuule budde buno, leeta ekirabo kyo ng'oli musanyufu